wadde motoka za bulijjo ezino obutaala bwa poliisi awo bonna mbakwate sebo jenemuke era nkulopera eriye motoka nga number plate bateekako ya government nenge motoka ya muntu wa bulijjo eriyo ambulance ezitakola bwa jenemuke tukwebaza okomyawo sanite ku kkubo nti kati ne motoka z'amagye military police zikebera neziyimiriza gwanga lijja kudda tuli mu kutereeza ebyasoba Uganda tuli mu kutereeza byali byasobamu ne kati government is trying to fix bano babagoba muntu bazi bana abamagye nabo babali bubi parliament ababaka babato government eri mu kutereeza tuina ababaka mukaga mukomera MPs so we are trying to fix ebyali byasoba so kati abayimbi mwe abaddako bagenda kusibayo abayimbi basatu babakuberuzira namwe mutegeere nti tuli mu kwetereeza eno bakita new beginning kitegeera so akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi Uganda twali tusobyemu ne kati government etereezaamu kati ebyali byasoba so mutusaasire nenga jenemuke tukwagala nnyo ssebo era kati at least ku nguudo kati waliwo sanity webale kutuwuliriza abeerako nga ndaba Jeno Muhoozi kakati ebyampuuga ebibadde Masaka mpuuga nze muwulirirako ennaku Honorable Masayas kyekintu kyo kiganye namugamba mpuuga ng'atakula entalo wano saabimugamba mpuuga nemugamba mpuuga ebintu byo bijja floppinga ejjo mpuuga yayise mu Lwera mu butuufu ng'okaaba amaziga ng'asibula miti mpuuga nakugamba oli bakozesa ensobi kati ne banno bennyini tebazze ababaka tebazze wa mpuuga bakulesa ofe n'ebintu byo nze nakugamba mpuuga abantu wano batuwaga naye nkubuulira amazima ga Katonda mugulu mpuuga ojja tuuka ekiseera nga tene nakubira bbayi ebintu ebyokwewagawaga abantu sibalabye kwa Bobi Wine weyajje Masaka wama yalina abantu bangi kakati gwe mpuuga webabe abantu Katikkiro tazze ate nga yalina omugenyi omukulu atumye Sadi Deputy Prime Minister mu Catholic Church abafaaza awo nabo omukolo bagwesambye abamu so ekyamazima ddala mpuuga kyalina okukola azze ssente z'Abannayuganda oba akola pate meka ekituufu nti mpuuga za ssente zaffe emiliyoni 5 ffe zokka ze tukwagaza awo okole emikolo gyo naye tojja kutwala ssente zaffe ate okole ssente mu mikolo ffe ebyo bisipiiki by'ompuuga tetubyagala olwo oluzungu lwo n'olugezigezi ebyo si bye tulimu teeka ssente z'abantu ze wajja mu parliament kati ate mwe babaka mmwe bendabye ku mikolo mwe basegona ketubalinde 226 ketubalinde tujja kulaba oba omubaka yalina amaanyi ku bantu tujja kulaba ku mubaka n'abantu ani alina lastise tujja kulaba mutemufaayo 226 Honorable Segona tujja kulaba tutegeere oba gwe weeronda kino ekya Honorable Mpuuga ffe kyatulaga buli mubaka wayimiridde mu kunguzi sababa sente z'abantu so omukolo gubadde awo bwegoti era Mpuuga ebyobwa president byesonyiwe sirabyewo kyamaanyi Mpuuga kwata sente za forces awo otandika okukola emikolo gy'osibanya n'Abamasaka bennyini tebazze Mpuuga atugamba olina Masaka baliwa eyo Masaka n'okola omukolo abantu 2,000 n'ababaka tebazze ne Katikkiro yennyini yatidde ne yabadde Archbishop yabadde alina okusomba emmisa naye teyazze simanya ye Faaza Jjumba teyalabiseeko ababaka bennyini bobeera nabo tebazze bakuwaga Mpuuga bakuwaga n'okola ensobi kyosiga kyokungula watugamba mbu Mpuuga olina abantu baliwa oyo Abedi Bwanika Mpuuga bw'otamweggyeko Abedi Bwanika yakuwabiza okutuuka okuswala bw'otyo n'abo abantu abo batasobola nakuwanguza bwa MP kati omukolo gwabadde okola gwa Mpuuga n'omukolo omukolo gwo gukoledde wabi tosobola kukola mukolo nga parliament yennyini eri ku parliament ababaka bakwata kati ennaku zino Mpuuga gwe kennyini omu ku bakamisa nabe bagenda okugoba Mpuuga abantu bandise mukolo gwo ne timing yombi tosobola kuba nti bakubanja ssente ze wabba mbwate oli mikolo ojaguza
teri ona muntu ategera abadde asola agenda ku mukolo gwa Mpuuga kwa abakabaka bategedde buli omu yeetikka omusalaba gwe buli mubaka yeetikka omusalaba gwe buli mubaka yeetikka temwerabira ebyo byemuddayo ne mungangala mbusimanya tulina okulivinga outside card gwe wona lebo Segona nkulabi mbu wali obulamu after card woba Segona wali wamaanyi nnyo lwaki wajja mu nopo bwe bakadi ya nopo teina makulu lwaki wajja kima Segona olwo lugezigezi lwamu lugezigezi lwe lubataddawo Segona mwe mwagala okwefuula nti mutegeeranya ate kate mutegeera Mpuuga yabadde ayina abantu jjolo we yayise mu Lwera Segona naawe ng'oli muntu mukulu lwaki Mpuuga tomutuuza n'omugamba ekituufu okusinga okuswala n'aswaluka Mpuuga n'emikwano gye gyennyini tegikyayagala ku identifyinga naye mu public Mpuuga yafuuka ekisekererwa mbw ayina masaka emwagala wayise Lukaya nga tolina wadde muntu mbu masaka ekwagala wa lugezigezi babalimba ekibasumbuwa Mpuuga babalimba obwa president ate bwe mutajja kufuna obadde omubaka emyaka 15 Mpuuga lwaki towummula kiki kyotubanja Mpuuga ekyo kye watuteresa mbwe munyenye ya masaka emunyenye eriwa Mpuuga oli kabiriiti kati weyita otya munyenye mu gatekeeper omwana w'omutaka Mpuuga ffe tetwagala kumanya oba oli mwana wa mutaka oba oli mulangira olwo olugezigezi lw'emmengo olwo lwe lubakoze obubi oyo politics w'ab'ebitibwa yaggwako dda oyo politics w'okudda mu tenti simanya ne mudda simanya ffe baatuteekateeka Uganda tekyayagala bategeera Uganda twagala bantu balumirirwa bantu era omubaka yenna ng'ali eyo ngaloza tebakulonda kuba otegeera mukwano temulina bye mutegeera kuba palamenti siga mwali mutegeera siga si babbi betukwata palamenti ejjudde ababbi ababaka mukaaga bakabakwata kati mwabategeera ennyo mukwate ssente z'abantu Mpuuga oba okoze mukolo we don't need to know kwata ssente zaffe miliyoni 5 ozizze wali mu palamenti awo gende ne Segona mukole emikolo gyammwe olaba ne Nambooze teyazze ne Nambooze gwe twali tumanyi nti kale wamma teyazze naye yafunyemu wamma ku bwongo the timing is wrong Mpuuga palamenti eri mu bizibu abaka babakwatanga bakwata ensenene buli bwanguzi bano babbeeza obwegasi bali babbeeza obulimi bano gweke nyini Mpuuga akoze omukolo oyina sensa motion wali emikolo tubuzaako emikono 6 una nebose kikuba buzaako emikono 6 kati okola otyo omukolo kati bantu butaswala tukubanja 5 okola mikolo kwata sente zaffe ozizze Mpuuga njagala twawule oba sente zaffe Mpuuga zoguzeemu emmere ojja kuzizza buli mbaka amane awo osooka ofuuke mutabani w'omutaka ekyo kya Bedi Bwanika ekyo kye kyamugamba bw'asobola oba president Mpuuga tosobola nafuga Masaka eyo babikulimbalimba mbusimanya Mpuuga mbukani tosobola fuga Uganda Mpuuga era abo abatamivu ba Bedi Bwanika abo abakulimbalimba ati kumaliya fulo bamala okunywa omwenge kumaliya fulo e Masaka naye nti Mpuuga ekyakuleetera obuzibu kulimba bwa president you can't be a president here you cannot era ekyo kisangule ne mmotwe Bedi Bwanika oyina muleeta ng'oyomba ku mizigo how can sensible goza lwaki omukolo abategeera tebazze nze Junior nzije ku mukolo gulimu Bedi Bwanika kiki Bedi kyayogera ekyamagezi g'oba olaba baba banja 5 mwabijjamu ntondo Mpuuga ntondo ze zikusumbuwa andi kibi okukola ensobi n'otategeera nti okoze ensobi ne babaka bano mu parliament bakuvaamu abayi opposition Besigye n'atajja Mpuuga yingirira ddala NRM Mpuuga vampu byokwekweka mu opposition yingirira ddala NRM stop hiding wandi baddenze badde nkusubira odikiyalinga ku mukolo gwo nti nyingidde NRM ovampu byokwebuzabuza nopu yakulema okugatta kati onaagatta Uganda wena bisipechi byokoze Mpuuga neneewunya mbu ndi wano okugatta Uganda ng'ogigatta otya yose kutumalira na budde Mpuuga toyina bantu Mpuuga nagamba wano teweesimba mu Bobi Wine Mpuuga ng'owakana naye jjo wayise mu Lwera Mpuuga nga toyina wadde bakugoberera nange kenyini Mpuuga nkusinga abantu amuwafe masini Masaka daniyo wama abantu be Masaka Mpuuga abajje mu ntalo zammwe Mpuuga abajje mu ntalo ze abantu be Masaka Mpuuga abajje mu ntalo ze Mpuuga bamubanja miliyoni 5 zebewa ne bakamisona zokka ze tumubanja kati je mikolo nze bane Uganda entami agabige gakola emikolo gerage abantu be Masaka mutuyambe Mpuuga tadda
ffe twamugobadda kati anoonya we yeekwata. Impuuga talina kyakoledde Masaka okujjako okuzunza olugezigezi n'okwambala obusuuti n'atandika okulanya. Nze mundaba bateekateeka era ffe tuli babitibwa. Teri wabitibwa mu bubbi, namwe temutumanyira. Teri wabitibwa mu bubbi, obubbi buba bubbi. Akwate sente zaffe azize nga tannakola mikolo. Mpuuga ne bw'onaayita paapa get our money back. Twakoye naawe okutumanyira manyira tunaabeera ku gwomu ofuna n'amaanyi agogera mbantu Mpuuga. Oba bakwatanize bonna ababbi babakwata. Tubadde tukoye parliament. Ano babadde bakoye parliament. Kati ono gwolabayo omubaka akola omukolo. Ababaka bonna beekwese. Gwe ssebo oli Masaka omala okutubba weeyagale. Mpuuga mubadde muzanya politics eyo ow'ekifere. Mpuuga abantu babaguddemu. Ebyo bye mubadde muzanya ebyo. Ekiro bwe mulaba Museveni eno bwe mutwala ssente bwe mutulangira obwavu muffe tebaatuteekateeka. Kati oba bateekerateekera mu bubbi. Mpuuga talina bantu Masaka abalimba. Ojja kutegeera Mpuuga walinnya mu waya Bobi Wine tebamwepankirako. Mpala naye baluma Bobi Wine mbuba mwagala. Gwe Mpuuga tosobola kulwanisa Bobi Wine gwe. Malala ge gali gakusumbuwa. Oyo Bobi Wine asobola okusanga ne Masaka nakubirawo. Oyo Bobi Wine muveeko. Olwo lugezigezi lutuuze wansi. Mpuuga toyina gwotegeerera mu byabufuzi toyina. Ate toyina gwanga lyogenda kuzimba. Obadde mu parliament emyaka 15 ogenda myaka 2 toyina byozimbi. Lugezigezi lwe lubasumbuwa. Gwende segona. Oyo politics w'emmengo yabalemeramu. Generation Mpuuga yakyuka. Tukoye by'okutubuzaabuza. Mpuuga mulidde nnyo ssente mulimba. Kuluno Mpuuga ojja kuzizza. Bukyanga lubanga lwa mmindi ojja kuzizza. Ne mutukubaganya. Museveni agenda yali agenzedde. Gwe Mpuuga oyinza okujjako Museveni gwe kuntegeerayo. Mpuuga ngaddi we wamujjako. Olaba ne Katikkiro tagenzeeyo akuddusa. Katikkiro bamubanja Kabaka. Kati ayinza olinnyayo nga naye bamubanja. Katikkiro Mayiga naye bamubanja naawe bakubanja. Kati mubeere ku mikolo mwenna be babanja. Muno Katikkiro abataka bamuli bubi. People tired. Namalo kulya sente ne befuula ab'ebitibwa ne bakanga yensi. Wano teri institution yegenda tukanga. Tewali ebya institution byaggwawo. Abantu obuyinza babwezza. Tewali wanagenda tusalirawo. Ezo institution sibanyambo ebyo kati byaggwawo ono politics wala badaba. Ense bonyebonye nnyo n'abana abefuula ab'ebitibwa. Temina kye muyamba abantu muzo katogo omukolo Mpuuga okoze gwaki kwebaza ki Katonda. Kwebaza ki. Nogaba scholarship simeka. Temugaba sente muli bakodo. Mpuuga singa Mpuuga omukolo ogukoze ogulawo ddwaliro. Ku sente ze wabba singa otuguliddeko eddwaliro. Toyina na ddwaliro lyo guddewo yawo weefuula ategeera oyogera speech. Mpuuga ku million 5 zimbako eddwaliro. Awo nandi kuwagidde. Zonna 5 no zitwala. Nze singa Mpuuga obadde leero ogulawo eddwaliro nti oba ssomero. Nange wonti waisajja kyatubba. N'ekizimbyeko eddwaliro ne gweyagala sente ozirye. Bannamasaka oba wa mmere. Kati balina kye balya. N'abantu b'e Masaka nammwe mujogeddwa nnyo. Buli alemeddwa ensi. Mpuuga baali bakuwa obwa leader of opposition nga tewagukola kubeebuuzaako. Wano bakuwa obwa leader of opposition nga tewagukola kwebuuza ku bannamasaka. Bamala kugoba. Wano wali mu bitiibwa. Mpuuga oyagala nnyo ebitiibwa. Era obadde n'omusirikale nga kuuma. Kati Mpuuga bakuume koki. Gwe mubbi gwe bakuuma. Ngulaba olina omusirikale ne neewuunya. Bakuume koki Mpuuga. Nani ayinza okutta Mpuuga. Baleko okutta Bobi Wine ateeke eggwanga ku bunkenke battegwe. Naye Mpuuga nze nagamba ojaleeta ssente. Kwepima. Namwe Bobi Wine ali omu mu Uganda. Era wabaayo opposition. Alowooza Bobi Wine atudde ku maanyi g'abantu. Ffe ebizibu ebituluma Bannayuganda si Mpuuga. Abantu bali bubi. Obwavu bungi. Malwaliro temuli ddagala. Emirimu gyabula bye biruma bannansi. Kakati omubaka alowooza mbutujja mutembeeta. Ani abaga nti mu opposition Mpuuga? Who told you? Opposition bye bizibu ebituluma. Siggwe. Ekyo omubaka bw'otakitegeera. Omanye mwetaba mumwogera mbugo opposition atobangako opposition tuza wansi olugezigezi.
tobangako opposition byebizibu ebituluma. Lero Mpuuga ne bwogenda opposition yesigalawo kwera wagisangawo. Goli mu motoka ya parliament esibwe kufuwa ne tulina abantu abali obubi kati oli awo okola mikolo ng'otutiise kwata sente ozizze olwo olugezigezi lwammwe. Era Mpuuga bwe muto gwe buli wobeera oyo noonawo Mpuuga wali mu DP. Era Mpuuga bye wakola mu DP bye wali oyagala okukola mu NOP. Gwe Mpuuga buli wobeera oyo noonawo. Mwatuuka okwata Mawune mumukuba mu DP Mpuuga. Mawune stamp ne mujjako n'apangisa wano ku kizimbe ky'abamalaaya ekyakwata omuliro ku Jinja Road.